tukyagenda mu maaso ne mukyala Joyce Kikomeko. Obadde ngamba obulamu bwa secretary nti ebiseera byonna mmwe mweyagalanga. Kakasaala kabanga kati. Omusaala tegwalinga mubi n'akamu. Kuba nzijjukira nga ndi secretary wa Attorney General. Ng'omusaala gwaffe era gukyandi mu mutwe katufuna singi 1,195. Naye ng'esente ezo nnyingi nnyo nga tozaana kuzimalawo omwezi. Era nzijukira nti olwaweebwa ekifo ekyo waliwo permanent secretary bamuyitanga Mr. Mpisi. Yangamba bampitanga Joyce Lwanga nti singa ondeetera wano you are driving permit oli entitled okufuna ki emmotoka. Si kubwereere nga batuwa kalooni nga bazijja ku musaala. Kaakati era olwabakola bwe nti nenfuna driving license ne bampa emmotoka empya tuku Fiat 850 era yagula singi 7,500 byonna nga biwedde n'insurance kweri. Kyengezako okugamba kikino nti ebiseera ebyo gwali 1966 we natandikira okukola naye nga essente ya Uganda eri yenkanankana ne $. It was at par. Ngero oli okuleetera $. Oba Kenya mmado nga teweetaaga. Kakati bwe nkuga nti twali tufuna singi 1,195 kitegeeza nga bwe nali kugambye nti nali nfuna $1,119 ezo ziri sente mmeka mu sente z'ennaku zino? Si miliyoni nga 3, isn't it? N'olwekyo sente za kwegamba ffe abavudde gituvudde ne tulaba ebiriwo kati ne sente yaffe engeri gy'enaabuuse. Nga kati ne secretary nofuna emitwalo oluusi 3 oba 5. Ngoli. Ayise emikono mu ngalo n'agamba alhamdulillah. Kale nno esente zaffe zaali nnyingi. Ate bwe twavaawo bwe navaawo nengenda mu community. Kati eyo nzikira salary gye natandikirako zaali siringi nga 3,325. And it was at par. Ze dollars nga 3,000. Kati ofuna omulimu ogukuwa $3,000. Ennaku ezo okusoma oba ngambe education yali alina value, byalina value okusinga kati. Kubanga kati omwana era afuluma nga alina degree. Naye emirimu gino nyota. Kakati ebiseera ebyo nga bw'ofuluma osingana n'emirimu gikulinze. Okiwula kyengamba okusooka gavumenti yennyini eyatuweereranga scholarship abafuna ku sikaala. Kakati ebakuweerera ng'ate bakubondinga nga bakuwa bondi. Ekitegeeza ki nti olufuluma olwedde omulimu gwo weeguli kyabakakatangako. Era batuwa bondi kwegamba of course nga batusalakokko tulikava essente ezo ze batuteekanga. Naye kati oba biki kuba naffe bitusobedde kubanga kaakati abasoma bangi nnyo abayita ne bayita n'emirimu tewali. Nejjukira luli ebitongole bingi ebyaliwo. Ebitongole byonna byali bikola. Airline kyali kitongole kinene nnyo. Kati nkugamba mu community. Post office yali nene nnyo. Leerwe yali nene nnyo. Naye kaakati ebitongole ebyo byonna birinanga ebitakyaliwo. Uganda Airline ekyaliwo. Leerwe kujja kuzina ezitandise okusomba abantu nga zibayise namambu. Leero likyali kitongole kya East African Railways nga kitwala abantu bangi nnyo. Ndowooza ebitongole East African Airline twalina a lot. Twalina ne gundi parastatal bodies UDC eyalinga Uganda Development Corporation. In fact omwami wange okumusanga yali akola mu UDC. Kati ate ne UDC ng'erina subsidiary companies nga Tampeco, simanyi Uganda Cement ibi kwegamba ebintu byali mu ntegeka ng'emirimu gisinga abantu obungi. Naye ate kaakati abantu basinga ki emirimu obungi. N'olwekyo ffe twakula Mukama nga tulaba ensi nnungi. Naye tubasaasidde nnyo bannalubwama baleero.
Embeera eno gy'onyumya gye watandika okukwatako ku ssente wali okyali waka ng'osinziira maka ga mama ne taata? Nze bwe nakomawo okuva e Bulaaya nasooka nensulako ewa muganda wange oyo gwe nkugambye Nalongo Simwogerere ng'omwami we asomesa Kibuli TTC. Oluvannyuma nga bwe kugambye personal secretary wa minister nze nali personal wa Attorney General nali muntu si mutene kakati PS nga anoonya nyumba yani because nali entitled okubeera n'ennyumba. Nasolako ewa muganda wange ndoze emyezi ng'ebiri mu kiseera kitono nnyo ne banfunira flat ku Buganda Road flat ezo z'olaba ze nalimu ne banfunira flat wayitawo ekiseera kitono nnyo n'emmotoka ne baginfunira. Anti batugamba nti ennaku zino lwaki abaana bawala twonoonese nnyo mbu tuva mu maka g'abazadde baffe ne twetandikira obulamu ffekka nga bukyali yensonga lwaki tetufunye bufumbo kubanga omusajja agamba kati oyo yekwatidde ku ssente ze ng'alisula naye yekka. Nze ate kyewuunyisa ng'era bwe nkugambye nze natandikirawo okusula nzekka bwe nava owa muganda wange nenfuna fulaati yange nina emmotoka yange ndi personal secretary ne sayonooneka. Abambi wali tobaleetedde kizibu tandika kutya omuwala alina ssente ze agambikako? Wano nali ngambikako naye ekyengezaako okugamba nti wadde ebyo byonna nali mbirina naye ndowooza background nayo ematalinga. Nze nebaza nnyo taata ne maama gye bali babeere emirembe batukuza nga tulina okukola ki to respect ourselves okwewa ekitiibwa. Kale no wadde nalina emmotoka yange nalina fulaati yange omulimu gwange tegwali mubi naye ate nga ndi mwetoowaze era mu bwetoowaze obwo ndowooza gye nafunira n'omukisa nenfuna omwami. Olugendo lwo olwasooka okufulumako mu ggwanga lwagenda mu UK lwali luti? Olugendo lwali lulungi twali bawala bato era nzijukira bwe twatuuka e London twasula mu British Council Hostel naye twasinga nayo ne bannaffe abaava mu mawanga amalala. Pitman's College yali ekuŋŋaanya amawanga okuviira yo n'abazungu ab'enjawulo. Of course gwe mulundi ogwali gusoose nyinza ogamba tebyali byangu nnyo naye ng'omuwala omuto ate asomye tekyantwalira time ne tumanya entambula zaffe ne tumanya kiki ekyokukola oba ogenda n'omusomo gwennyini ne tugukwata bulungi nga tuli serious. Lwaki tewasigalayo? Ennaku zino buli afuna ku visa agamba nze nenfuna eya America nenfuna eya UK sidda kuno. Sewaliwo kyali kineegombesa kusigalayo. Teweegombayo? Kwegamba n'obunyogovu nze omanyi saagala bintu binyogoga kwegamba winters zaabwe ate nga neeka nga tewaliwo nga neegomba nakudda era olwamala omusomo gwange nga tukomawo. Nze kankubuulire Uganda wewe ekiseera ekyo kati wali yeegomba kudduka mu Uganda kati ogenda okola ki nga ate n'emirimu ekaba kunoonya bunoonya tewaliwo kineegombesa kusigala Bulaaya. Ate abaami abazungu abo saabalowooza nako ndabalabanga bulabi naye tebandiimu mu birowoozo byange. Obulamu bwali bulungi obulamu ng'era omuwala omuto sijja kulimba. Of course nga bw'omala okukola n'okomawo awaka twabeeranga ne baganda baffe ng'era bw'omanyi tweyungayunga. Kati nze ntuuse naye ate nina bato bange abanzirako era abasinga bajja ne basula ewange nga bwe basoma. Omu ku bo waliwo eyali anzirako Dani Sengendo ng'ali Makerere ng'asoma ava ku Buganda Road n'abalala abato bwe batyo. Weekend bwe yatuukanga mu biseera ebyo walingawo night clubs nga waliwo eyali nga enaakulabye nga bayitaani n'endala
bannange nzeerabidde naye nga kwegamba nga tugendayo amazina twagazina sijjaga era mbadde kubuuza nti mwacakalangako kubanga ebintu byakugwira nga budde bukyali kati ofunamu ku budde obucakala okucakala kyeŋŋamba nga muyinza okugenda oba ngenze ne my brother oba ngenze ne mukwano gwange tugenze mu butuufu ngaera omuwala omuto nga tuyinza kubeerawo nti oliawo azi naye nga twacakala mu bimu ku bisoomooza ennaku zino abaana naddala okuviira ddala kati nono byasse bituuse ne mu primary omwana watandika primary awo asuniridde obubeere be bavubuka abasinga okuvuga ebirowoozo by'abaana bawala ne babitwala awalala mu kiseera ekyo mwakola mutya okulaba nga mubibuuka nze okuva edda nga njagala nnyo obufumbo obutukuvu ng'era bwe mbeera ne boyfriend bwe mulaba nga tali steady okiraba kye ŋŋamba kwegamba nze nayagala nnyo okuba nti kubeera nali mu myaka egituuse okukola ki okufumbirwa n'olwekyo nze omwami Kikomeko bwe namufuna ne mulaba nga ali ki very handsome olidde nga mweyagaliramu ate nange neyagaliramu kale ne tubeera steady era twalabagana ne tubeera naye era ekiseera bwe kyatuuka ne tufumbirigana kati omulemu katono tudda program muntu w'abantu